reach a time and become poor, atuuka n'adduka reach a time and they start running ne away, ayisibwamu and amaaso then he starts being despised, ne yeevuma olunaku lwe yakusisinkana and he regrets the day he met you, n'agamba gw'alina ekisira. and saying that your misfortune. Leero njagala kuyamba, Today I want to help you. njagala kujjako kisiraani ekyo. Today I want to remove that misfortune on you. Ogenda laba omukisa, You're going to see a blessing. teri kizikiza, There is no darkness, teri maanyi ga mubi, no power of evil, teri kikolimo no curse okuva mu nju y'ewammwe, from your family, okuva ewammwe, from your home, kigenda kuddamu kutambulirako that will come about you mu in linnya lya Yesu. the name of Jesus. Towakanya Mwoyo Mutukuvu Do not resist the Holy Spirit. gy'okoma okusaba Whenever you pray, obanga ayita you as if you are calling. abamu muli wano Some of you are osabira here. omwami wo buli lukya, You pray for your husband naye every gy'okoma day. okusaba obanga amugamba nti siraana Every siraana day you pray as if siraana you say you siraana continue siraana, failing to fail. naye buli lukya osaba But day to day you pray. osiibye You osabye. have fasted and prayed. Mukama akoze ekyamagero, The Lord did a olina miracle. ky'onaatera There okutandika, is something naye about sitaani it. awulya kati nakyaga kiteeka wansi. But the devil feels that he wants to Otandise put down. okulaba challenges You have ezimu started seeing some challenges. nga bwe kibadde kikola omwami, As it has been doing your emirimu gye husband. ne gifa, That is what kati kigamba ate gw'otandika So he otya, said, how do you start? otandika otya How do you begin? mu linnya lya Yesu. In the name of Jesus. Ogwo omuzimu ogw'okufiirizibwa, The spirit of losses. ogwo omuzimu ogw'okufiirizibwa, The spirit of losses. Mukama nkwatako, Lord is touching you. Mukama nkusumulula, Lord is setting you. Mukama nkuyimusa, Lord is lifting you. Mukama akitwala. Lord is taking it. Webale Yesu. Thank you, Jesus. Take mugonjo bbangu. Lift up your hands. Gwe tofaayo ku kigenda maaso wano. Do not mind what is going on. Akaseera ko we kajja, When your time comes, ojja tegeera ekigenda maaso. you'll understand what is going on. Togezaako Do kifigaringa not try to figure it. kiki ekigenda maaso awo. What is going on. Akaseera we kajja, When the time comes, bw'ogenda manya ki ekigenda maaso. you will know what is going on. Webale Yesu. Thank you, Jesus. Thank you. Omwoyo gw'okusiraana, The spirit of failure, omwoyo gw'okusuulibwawo, spirit of rejection, omwoyo gw'okufiirizibwa, the spirit of losses. Mukama gutwala, The Lord is taking it. Mukama gutwale, Lord, take it. Mukama gutwale. Take it, Lord. Kwata ku mukyalo, Touch upon this woman. jjuza obulamu bwe, Fill her life. tula mu bulamu bwe. Dwell upon her life. Buli nsigo eyafa munda muno, Every seed out of it. Mukama giwe ekisa. Give me the grace. Ogwo omuzimu ogutaagala kufaayo, Devil that one don't come out, gulemedde mu mubiri guno, resisting into the body, weefula ng'ogutaliiwo, as if it is not there. gusirise. It is quiet. Mukama kitwale. Lord, take it. Webale Yesu, Thank you, Jesus. webale Yesu, Thank you, Jesus. webale Yesu. Thank you, Jesus. Ogenda kudda eri Mukama obujulizi, You come back and testify to the Lord. ogenda kudda eri Mukama obujulizi, You come back and testify. ogenda kudda eri Mukama obujulizi. You come back and testify to the Lord. Wano waliwo abasajja, waliwo omusajja, There is a man here. waliwo omusajja, There is a man here. olina omukazi gw'oyagala, There is a woman that you in love with. olina omukazi gw'oyagala, There is a woman that you love, naye oli mu kutya. but you are in fear. Omukazi ono buli lukya, Every day, every day, ayongera kuyisaamu maaso, continues to despise you. oyongera kumufiirwa. You continue losing her. Wano waliwo omusajja, There is a man,
otya n'okukwana omukazi You even fear to vibe a woman olw'embeera yo because of your situation gy'oyitamu, that you're going through, olw'ebyenfuna your finances by'osinkana. that you face. Muli otuna n'ogamba ne mba mufunye, You look and say, even if I get her, ngenda kumuliisa ki? what will I feed her? Jangu wano, Come in front. jangu wano. Come in front. Totya. Do not fear. We have no transport nezi wazi. Leo tukubile simu nga musawo yandibwa abaana kampaadi n'ekikumi. Omwana ne wandwalira. Lumu omwana yalwala katono anfeeko sisita wange yakwata omwana wange n'amujjanjaba. Buli wamukubira essimu agiteeka ofu weyitamu agifuula bizi. Olina emyaka emeka? N'emyaka 2 n'akajuuzi. Obadde obeerawo? Mbeera ne maama wange buto. Mubeerawo? Mbeera mu Kawempe, Jinja Karooli. Gwe maama we? Nedda. Gwe wamuleta? Okay. Baakusuddewo? Okay, yimirira. Abasigadde tuyimirire, teeka emikonjo mbawa. Let's all of us stand and Buzibu ki? Olina emyaka ebiri? Mbadde nnina omusajja, kale omusajja gwe mbadde naye asooka kunzaalamu omwana asooka n'agenda ewaabwe. Omwana bwe yamala omwezi omwaka ogumi ekitundu n'ankubira n'agamba abeewaabwe baagala okundaba. Ne mmala omwezi gumu ekitundu n'eminyaka 9. Endala ne mmalayo emyezi 8. Myezi 8 nezaala omwana owokubiri, then negenda ewaabwe nali sigendangayo nemalayo emyezi 4. Naye navaayo ndi mulwadde nga simanyi binnuma. Ale nazaala wange kennyini kale simusayidi yange kuba mutabani we yali tabeerawo, yabeera Mbarara. Omusajja kuva we nagenda ewa maama we ng'agamba nze mbeere okyagala mbeere mu tawuni ate nga tampaadi n'ekikumi. Netuuka akaseera nga n'emmere baginyima. Neŋŋamba nazaala wange olulimi ki? Nze sikwasa. agambye alina omukisa gw'okukwata ssente naye Mukazi w'omunyankole nakusobolereko simanyi baani abo. they are occupying your Olina blessing. kyokimanyiiko? Manyi Luzungu Luganda? Oluganda olumanyi? Obeerawo? Lwaki ozzewa? Why have you come here? Okay. Whom do you stay with? Whom do you stay with? Alone. How old are you? 25. Are you working? What? What kind of work do you do? Sorry? I'm working in the management of the Princess Complex. That's what What is that? What do they do? I manage that building. You manage the whole building. Okay. So, do you have a girlfriend or you have one? One? Sure. Just be bold with me. Just be frank. No one knows her. No one will tell her. Just be frank. One, sure. That. Then how would you play it?
one of them is not easy. Just make a quick decision. Drop one, stay with one. The rest you will come on Tuesday. You will talk to her. You come on Tuesday, we talk. A lot is happening to your life. The challenges you are facing, be it your family, your personal life, a lot is happening. So get time on Tuesday, you come, we talk. But just do me a favor, quick decision, drop one, stay with one. Okay? Then we shall talk.